Omanyi ng'ogenda okikola olina osooka okulowooza newankubadde kale akasyako okulowooza tekabaawo. Naye olina okulowooza nti eddakiika 5 ez'akasekisi is it worth my life? Obulamu bwange bwe mbadde nzimbye is it worth it? Ziba ddakiika ntono naye ne zikuono kaakati tenakyala kusya ku musajja buli kimu kyonna kyabadde amukolera ate teyadda wa bajjajja. Yamuzimbira amaka, adde amukolera bizinensi, emmotoka ez'ebbeeyi amuwa, ssente just upkeep amuwa, buli kimu kyonna abadde akikola. Naye nga nakyo kibassebo kimatalinga omukazi okubanga aweebwa buli kimu kyonna naye nga ate waliwo kwegamba relationship ng'ebowa. Relationship weba ebowa naye aba tasobola geza kubeera comfortable mu your life. So kati ebiseera ebisinga kye kibaleetera okugenda maaso n'okukola ensobi. Naawe olina making sure nti byonna mbimuwa wabula still era musanyusa ne mbisigadde by'olabanga ebitono ebitalina makulu kubanga ssente tezigula buli kimu kyonna.